Yes, nkwaniriza gwe na following nawe ya subscribing anonyigane kale nti wakola kyamaanyi okubanga onfollowing. Bagira Fadi TV ugifali Ugenes KB TV ugikosane KR TV Uganda now. Zina YouTube channel zanga onombana amawuli agabagatambula okwetuli kwanga Uganda. Ngugamba nti comment section weriawo bakabontera mu comment section atwasane ngo gifollow nga bagamba nti omukunda mwantu n'abaana b'omugezi Honorable Segirinya abaana wakavaayo 8 ate nga bonna batonnyo bambi. Abaana ba Segirinya bagamba nti abaana bali 8 bakavaayo. Kakitega nti wakyaliyo abaana abalala abakyalina okubanga baleetebwa. Baba tetumanyi oba abaana kituufu babe oba nedda. Manyi bagamba nti ebisesinga kale abakyala basikati batera kulimba bwabanga omwana wa musajja. Ndowooza abaana abamu bajja kubakolako DNA test. Bajja bakolako DNA test. Era ekyo nkisuubira bajja kukikola naye ng'ensonga zeezo abaana kiraga ati abaana bakyaliyo ate abawerera ddala. Naye ng'ensonga zeezo mwongere okubanga mu following Fadi TV UG nkugamba nti comment section weeriawo oba kabuntere awo mu comment section atosane ngo gifollowinga giko nabadde musajja musiraamu kibategeeza nti abakyala balina okuba n'abakyala nga bawera nyinza obutakiwakala naye nga ne DNA test nti bajja kukola ki bajja kuzikola bakonfaminge ddala kituufu abaana babe. Manyise beri abantu abamu gasibangu sebasobola okujja nasibwawo omwana ti Wasegirinya nga siwa Segirinya. Sigambe nti si babe temukitwala bubi, sigambe nti si babe wabula ngambye watya ne wajjawo ababaleeta nga si babe. Newankubadde musajja musiraamu yabakira abakyala balina okuba n'abakyala nga bangi ekisoboka ekyo. Era abaana 8 basobola okuba nga babe. Afide ku myaka 67 bamuzaala 1988 afudde 2023 myaka 67 yafiiriddeko omusajja mukulu Segirinya Muhammad bitalo nnyo yafaana ku lwaliro kumeka lwakuna ku macha era nga munange bagamba nti yafa nti nno aki obwongo bwali butandise okubanga buvunda. Brain dead bakita brain dead ndowooza kyakola ki kyamuvirako kubanga afa. Brain dead omuntu munnange bw'aba ne brain dead omutima guba gukyakuba amagulu gaba kyakola naye bw'aba ne brain dead oyo aba mufuteke ebyuma biba biragawali nti akyali mulamu naye aba mufu. Omuntu bw'afuna brain dead aba mufu era munange bakikagamba nti oba oli awo akyali mulamu ne bagamba nti mwongere okubanga musaba essaala ez'enjawulo tufune ku kyamagiro n'ekyagaana okubanga kibeerawo. Jjukira Segirinya Muhammad yafa n'agamba nti yagendako okukomanga g'abazungu abasawo ne bamugamba nti nno munnange obulamu bwo bukenderedde ddala nga bamugamba nti nno obulamu bwo bukenderedde ddala endwadde olina mpitirivu munda muli muno mu nsi bambi ffenna tutambula n'ebirwadde munnaaye. Jjukira ffe ng'Abafirika tulwawo ogenda ku medical check-up newankubadde n'abazungu bafa naye muffe mu Afirika tulwawo ogenda ku medical check-up naye nga tulina agalwadde munda muli. Bogeze ku medical check-up omusawo agamba nti munnange obulamu bwo buli mu kasuubo ebbanga ly'osigaza ttono ku nsi. Wabula tagamba nti osigazaako bbanga ki naye agamba nti ebbanga osigaza ttono ku nsi kikyukandooza kyakola ki kikyukandooza kyagamba kyayinza okuba nga akugamba naye nga medical check-up ezo ziyambako nnyo okumanya status y'obulamu bwekola ki bweyimiridde. Era Segirinya munnange yagenda kuzina medical medical check-up n'amanya status ye wekola ki weemiridde. Abazungu bazikoolera ddala naffe mu Afirika tuli bakakyavu oba ki tetugenda kuzi medical check-up. Tugenda ku medical check-up naye nga bambi naye yali akimanya ate ebbanga lyamala mu kkomera bambi ndowooza obulamu bwe ate bwasigala kikimumanyi ekkomera si lyangu. Ekkomera bakusiba mu kkomera ng'olinamu ebirwadde byo bituka n'okuttuka. Ekkomera si lyangu bambi. Ekkomera bakusiba ng'olinamu ebirwadde ne bittuka. Baye musajja watu kitalo nnyo bambi ekya Segirinya Muhammad. Kitalo bambi ekya Segirinya Muhammad naye nga mbagamba nti mwongere okubanga mugifollowinga bagita Fadi TV UG abaana bongedde okubanga baleetebwa balaga mbusewo mbwe ekyaliyo abaana abalala era bagenda kubanga babanja olunaku lwalyo nga Segirinya tannaziikibwa. Byemu ku ebyabiddeko Segirinya obutaziikibwa ku Lwakutaano ne bagamba nti aziikibwe ku Sande nga baagala kuteekateeka. Kino kikambwe mbwe abaana bakyaleetebwa kati yazaala abaana nga bameka bannange
aya tujja kuba tumanya wajja bigenda okubanga bikomekera alenga kiraga abaana babe nti tekwali n'omu bakola ki tewali n'omu bafeekinzeewo nti siwuwe twali bataddewo nga siwuwe bwetegereza information etambula ku social media naye nga nze kindaba tisiko bakoleko ne ka DNA test bakakole just in case bakakole ka DNA test. Mbagala nnyo mwenna era mbeebaza embagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bwatyo abantu bekawo empewo tebakoze kyo batebafiidde omusajja abadde asinga okubanga abalwanirira abadde alwanirira abantu be abadde abalwanirira fight hard yagambye kyetuba tukola ki kyetuba tukozesa fight hard kituba tukozesa ekyo toyina kutayipinga RIP yagambe temutayipinga RIP bwe yagamba bambi mu kiraamo kye yagamba temutayipinga nga RIP mutayipinge fight hard munawe ko bayita okufa magamba kakana bambi amukole ki amusonyiwe ebyamusobako amuwe ekyomuro eky'emirembe naye ng'ensonga zeezo mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifollowinga bagita Faali TV UG ne nkugamba nti comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga mungera okubanga mugyekomerako n'okubanga mugifollowinga Pamita Segirinya Muhammad bw'atyo munnange yakoze ki bw'atyo bwe yaluzize obulamu bwe bw'atyo bwe yafudde kitaawe nnyo bambi abafamile balaga nti abaana bakyaleetebwa ekyaliyo abaana abalala bakaleetako abaana 8 abakaleetebwa ne balaga nti ekyaliyo abaana abalala mwongere okubanga mugyekuumirako amawulire nkyaga batuusaako wano ku Faali TV UG mwongere okubanga mugifollowinga ate musubscribinga munyige kale abali Iraq mu Baghdad abali mu ggwanga erya Qatar abali mu ggwanga erya Uganda abali mu ggwanga erya American University of Chicago abali Germany mu kibuga Berlin mwina mbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale bw'osubscribinga n'onyigane kale oba ojja kubeera olisivinga bwe notification nga ntaddeyo video wano ku Faali TV UG mwongera okubanga mugyekuumirako ate musubscribinge munyige ne kale mbe bulungi Faali TV UG mbagala nnyo mwena likinga okomentinge ate osubscribinge onyige ne kale mbagala nnyo mwena munange byebyo mukola bitambula akadde kano ku nsonga za Segirinya Muhammad sawa zino omugenzi oba MP wa Kawempe North kitaawe nnyo bambi obaye bulungi mbagala nnyo mwena